Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku extra digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa. Tuli n'omugenyi waffe mwami Kinaalwa munna Uganda awangalira mu America. Era nga omwami ono muwandiisi wa butabo ate ng'era takomooko akola n'omulimu gw'obwa kinyoozi. Kituufu. Gwe tulina olunaku olwaleero mu programu yaffe yasembayo twatunulira obulamu bwe, twatunulira obuweereza bwe, ne tutunulira obulamu bwe mu America, tutunulira emirimu gye, tutunulira na partially omulimu gwe gw'okuwandiika obutabo. Tukomewo nate olunaku olwaleero tutunulire his latest book kagenda okuba nga atunnyonnyola. Mwami Kinaalwa nkwaniririzako ku show, nsaba weeyanjulire abatulaba mu bulambalamba obabuuze nako taata. Abatulaba ku digest mugoba nsonga nsanyuse nnyo kubanga basinkanye nammwe okusobola okulaba nga nammwe mwetegese okuwulira ebinvaamu. Njagala okwebaza omukulu Ibrahim okusobola okuba nga atwalanga obudde buli lwawulira nti nazze mu ggwanga nanoonya tubeeko bye tunnyonnyolagana naddala ku lw'oludda lw'okukulaakulanya eggwanga lyaffe oba ensi yaffe. Neebaza baganda be baakolagana nabo omukulu Idris n'omukulu Dan Mugoya ababeera ku kamera bo be mutasobola kulaba buli kiseera naye ng'ate be bagatta ku mulimu guno gufuula ogw'ensonga. Bwe kiri. Kale neebaza bana Uganda mwenna gye muli buli omu mu ggwanga mwawangaalira okuviira ddala wano ewaka nti mwebale kusangayo birowoozo kulaba pulogulaamu ezifaanana nga zino. Mwami Ibrahim neesiimye okunnyaniriza omulundi ogwokubiri. Tujja kutandika n'okusaasira obukosefukosefu bw'oyitamu n'okugezesebwa kwe watuukako okuviirwako muganda wange mutabani wo. Kitalo nnyo ddala era nga zimu ku nsonga ezakulese Uganda. Kituufu. Okuziika kitalo nnyo muganda wange. Kyogerekoko neyanziza mukulu Ibrahim okumpa omukisa kubanga ndi mu kunyolwa okufiirwako mutabani wange omukulu yali atuuse ku myaka 33 ng'ali mu myaka gyammwe. Nze wembayitira batabani bange mwenna kuba egi mwe muli mwali. Kale kyankoze bubi okulaba nti agendera mu kiseera wayandibadde asingira okuba nti atandika okufuuka omuntu ow'omugaso eri ensi. Ate n'agenda mu ngenda gye saategedde nti yakoze amakulu gyendi yagenze mu ngeri ya kibwatukira. Ate nga ebirina ebibuuzo tennyonnyolekeka n'omuntu bw'ogimunnyonnyola tabitegeera asigala tamatidde abamu n'akakunkuna. Naffe ng'abazadde kyatukuba enkiko y'amaanyi kuba omwana waffe yasiŋŋaanibwa ng'afudde mu bumu ku bubangirizi obufaanaganako nga Constitutional Square wano ye Uganda. Akabangirizi kali bakayita Waltham Square. Yasangibwa ng'afudde naye ate ng'eggulo limu yalina emikwano gye akawungeezi mu Constitutional Square omwo ne mutoowe n'amukubira ku kasimu n'amugamba oli ludda Geoffrey nti andi wano Waltham Square nagaye kanzije tunyumyemu. N'agenda ne banyumya ziwera ssaawa nga 4 ez'ekiro. Ye n'abagamba enkyanze enkeera kukola n'abaviira n'agenda ye n'asigalawo ne banne baali bazungu baali 4 ye nga yabalimu owokutaano nga yemuddugavu. Ne basigalawo nga banyumya poliisi ne batuukako ku ssaawa nga 6 n'eddakiika nga 35 awo ne babuuza kye bakola awo kyannaku ne bayazaako owange ange bwe bamwaza ne basiŋŋaana nga talina njaga talina musimu tamiivu tanywedde mwenge n'olaba nga talina nekyabulabe kyalina okusinziira ku police report gye bampa. Naye ne babaleka poliisi n'egenda naye nesigala nga yeetooloola ekibangiriza ekyo emirundi egimala paka lyalaba nga ndowooza bakola byabwe kivubuka ne bavaako. Kati ku makya nga bukedde saa 11:40 omu ku baali ku gurupu eyo n'akubira poliisi essimu n'abagamba mbadde neebase wano next to Geoffrey naye Geoffrey tassa. Poliisi n'ejja misinde netuuka ku Geoffrey nga ddala Geoffrey tassa.
neebogezaako okubuuza ono kyekibaddewo n'abaddamu n'abagamba nti sirirede kuddamu bibuuzo byammwe n'atambula n'agenda ate ne bamuleka n'agenda kati kyo kyewuunyisa omuntu akubye essimu ate n'asiŋŋaanibwa nga gwakubye essimu ali kumpi ku crime scene naye ate n'alekebwa n'agenda maybe simanyi oba mu mateeka kwali kwagala wakugaba ddembe nti omuntu alina eddembe lyagende simanyi awo amateeka bwe gakitaputa naye yagenda kati poliisi neoluvannyuma omwana nesalawo neyita ambulance ne bamutwala mu ddwaliro dokita nankubira essimu ku saa 2 ez'okumakya naŋŋamba mutabani we bamuleese wano nga ge mazima mugenzi kuba yakozesa ekigambo nti bamuleese nga ali ku full arrest mu lulimi lw'ekisawo omuntu aba agenzi so naŋŋamba naye biddako oyinza okujja ku ddwaliro nagenda ku ddwaliro nakubira mukyala wange nakubirako omusumba atusumba Franka Mwepasa Franka Mwebesa nekolako ne mukwano gwange bwe bamuyita Migadde Richard ne tudduka ku ddwaliro ne batuwa Nansi awo n'atugamba ye mukulu w'abannansi atugamba gwe taata w'omwana nti ye mwagala kulaba mutabani wammwe nti kyekituleese wano naga sandi badde magezi kumulaba nti mugaye ate lwaki tuzze kulaba omwana ffe kyekyamuguddeko naga naye mu basement gyali ndowooza kyandibadde kyamagezi ne mutagenda kyonna kyekiri twagala kumulaba ne bwe yalabanga nnemeddeko n'akyukira omukyala mama oyagala kulaba omwana wo agamba kyekindeese wano naga naye sandi kuwadde magezi mulaba namugamba ate nga lwaki ekindeese kulaba mwana wange kumanya kikibaddewo muzungu akati omukyala bw'alemerako naye tayagala kulaba mwana Nansi n'atugamba nja kigenda kuntwalira essaawa namba koffe tewali mutawaana ne tutuula essaawa neggwako tutuula essaawa ey'okubiri nayo neggwako mwami Migadde n'agamba kino si kituufu bano omukyala ayinza okuba yannyuse nga yagenze dda nga tuli wano tukuuma byoya byanswa ndawo ku reception osabe bakuwa omuntu omulala tulabe omwana tuve wano nzeewo ku reception nembuuza omusajja n'agamba amusoole nanzizaayo mu luumu n'agenda alabe kyekibadde ku Nansi yakomawo ne Nansi mu dakiika nga 2 nga Nansi akutte engatto za mwana n'ebitambuliiso bya green card bukaadi bwa banka ne social security n'atugamba Jofre bamututte kofa ate bamututte bate gwe tuzze okulaba kubanga amateeka galambika nti next of kin w'omuntu nga tezinnawera ssaawa 8 kuyitawo omuntu oyo taba mujjaawo ate nga next of kin amaze n'ajja n'alaba omuntu oyo kyekimubaddeko nago ge mateeka naye bamutwalira mu budde nga essaawa zikyali mu makkati ga 8 makkati gaazo okuva dokita bwe yankubiridde essimu ku ssaawa 2 mwatuukawo ssaawa 5 kati nga kitegeeza wakayitawo essaawa nga 3 n'eddakiika entonotono so kitegeeza Nansi yatuzannyamu n'atugamba bamututte mukuba essimu eyo n'atuwa essimu nga yaddwaliro ddala netugikubako netusaba ne batugamba omuntu waffe bwati ne bwati batugambye azaawo n'atugamba kumukwatiriraemu n'akebera mu kompyuta ze n'atugamba bamuleese information ngiina wano nti tubadde tusaba kujja kumulaba n'atugamba temujja kusobola examiner ajja bakubira ate examiner yatukubira the next thing omwana yali mu funeral home tutuuka ku funeral home nga tusaba batukkirize tulabe ku mugenzi naye funeral yali nnungi n'ennyonnyola yaayo yagamba kyonna kyekiri omwana kyali tetusobola bagaana kumulaba n'omwana yabaddewo examiner mulimu gw'examiner kulongoosa kulaba kukola autopsy kati asala omubiri n'asala wano n'asala wali okulaba ki ekyabaddewo kati ne bwaba wabaddewo anything olidde omubiri gwonna musale kati tewali kyemugenda kulaba naye bwe mwagala tusobola okugobikkula naye kati ng'abantu abakulu ng'amaze otunnyonnyola bwatu bade tukyalina evidence we tuyinza kujja kikyabaddewo so tulina ebibuuzo omwana waffe yafa atya eddwaliro ne litulemesa okumulaba n'eryokubiri ne litulemesa okumulaba ate ne poliisi teyatukubira. Mwami Kinaalwa, omuntu atulaba ku kamera olunaku lwaleero tumanyi tulowooza era tusuubira nti embeera yandiba waffe eno ku Ssemazinga w'omwana w'omuddugavu naye mu nsi zinnaggwa edda zinnaggwano nga gye muwangaalira eyo emitala w'amayanja kino kisobola okubeerawo omuntu ne bamuziyiza okulaba omuntu waafudde ng'anenfa y'omuntu we ebuusabuusibwa. Era ensonga lwaki nina ebibuuzo wabula ndowooza kiyinza okujjira mu langi
obusosoze mu langi kubanga omwana sesoni ezo zonna okuva ku bali banne be yali nabo bonna baali bazungu kati ne poliisi bazungu n'abaali mu ddwaliro nabo bazungu police officers abajja ku scene baali bazungu amanya gaabwe kwegali ripooti njirina then ne malwaliro nansi gwe baatukwasa muzungu ne dokita yakubira bonna beeru akati kiyinzika okuba maybe ndowooza bulowooza ng'oba oteebereza olowooza bayinza okuba bagezaako kubikka abantu babe bali butafuna buzibu olw'omuddugavu eyafudde kubanga ate senga osanga owange omuzungu yali afudde oyinza okusingana ngaowange yandibadde mu kaduukulu essaawa zino nga ddala gyali kati obuddugavu awo tukyalinamu obusosoze mu langi era nga bwe mwalaba ekyagwa ku muvubuka George Floyd n'abalala bangi nnyo musiba mubiraba ku TV ebikwatagana ku muddugavu ebiseera ebisinga tebiba byangu. Tutunulire status yammwe mu Amerika eriki gwe famire yo abaana bo mukyalawo status yaffe ndowooza tujjudde kuba tusobola okutambula nga bwe twagalidde wonna netuddayo tetukyagala onsese kubanga ebintu tebisesa naye enzira gyonzizeemu esesa mujjudde kubanga tutambula nga bwe twagala akadde konna abaana mu masomero basoma nga tewali abakubye ku mukono era n'ebyo ebirina okufunibwa omuntu nga munnansi tubifuna kyenjagadde okumanya ekyo tujjudde awo tetulinawo olutalo lwonna mukyebaliza katonda ogwo mukisa munene mu njogera y'ennaku zino tukiyita empapula empapula tulina okuva ku mugenzi okuva ku nze taata ne maama kati nekuddako omugenzi paka okutuuka kwasembayo wansi mwenna mulina empapula ekyo kyempapula kyo twebaza Katonda temuliira ku nsiko tetuliira ku nsiko Idris Lukwago nkutumiddeko nnyo Mama Kinaalwa njagala tutunuulire abato bali batya abadda ku mugenzi embeera gye bayitamu nsonyiweko katono nnyo abato abadda ku mugenzi bali mu kiseera kizibu kya kunyolwa kuba omulenzi oli omukulu abadde nga kansala waabwe abadde abakumaakuma abakubira amasimu buli ssaawa nze we mbadde simanyi na kumanya kuba bino byonna mbitegedde wano nga mukufiirwa ng'agenze nga bagamba Geoffrey tasobola kumalako lunaku nga takubye nze taata waabwe ndoza mumanyi ndi busy ebyange babitwala ku distance bamanyi ate taata yo overall buli kimu akitegere naye kati bali banne ate yalowooza nti abategeerera nnyo kati buli omu kyabadde akaaba atwala obudde n'akuba amasimu ku buli muntu okubuuza oli otya gwasoma otaddeyo ebirowoozo gwakola ku mulimu okola olabe oli steady bambi abadde nga kansala waabwe abadde alina omukyala talina era abadde tannazaala bwe tuteebereza tulinawo essuubi ettono kubanga twafunyeko abadde alina girlfriend Dubai gwayogera naye ne maama wamumanyi kuba abadde boogerezeganyanga ne maama we oli girlfriend we Dubai basiiba ku masimu era ne bwe mba nzeeyo okulya ekyemisana mama wawe oluusi musingana ayogera n'omuwala oli owe Dubai kati muyita muwala waffe kubanga famire abadde yagiconnectingako buli lunaku alina okukuba essimu mukamwana so yatugambye n'atusindikira ebifaananyi bibiri tugambe Geoffrey yamugamba nti yalina girlfriend omuzungu n'amuzaalamu n'omwana naye ne bafuna obutakkaanya kati omukyalo oli n'asala ku Geoffrey okuyita mu makooti obutaddamu kwakisesinga mwana ekyana kiringa 1 year old Geoffrey kengeni yali akisitudde ekifaananyi kye tulina nga Geoffrey akisitudde era kyana kiri mixed blood n'enfaanana yakyo mu face kifaanana Geoffrey kuba ebifaananyi kati ebyombi erina oli omuwala yabisindise ewa nyazaala we gwempitanga nyazaala we abadde nyazaala we tubbi yabimusindikidde n'ekya girlfriend n'akimusindikira girlfriend omuzungu ex we n'akimusindikira
kati mukyala wange n'abimpa nagambye ebyo oba olina engeri gy'onoogezaako okutandikira byebyo natunulidde omwana nga ddala wa Jofule naye kati ate Jofule ensobi gye yakola ffe ng'abazadde ne bannyina ne baganda yali akyakikwesa ndowooza olw'okuba bafuna misunderstanding kireka nebimunyiwa kubanga ebintu byeri bakusalako omwana n'otaddamu kumwakisesingira ddala ne bamutwala nekigwa kati ndowooza byamunyiwa n'agamba after all bamunsalako kati ate bazadde bange mbagamba kingenda kubalaga ki maybe bwensuubira kwa kati yandibadde atunnyonnyola obutuufu taliiwo ate yali kati atunnyonnyodde ebintu by'okuzaala mubeerwa abo nange nali mbigudde nali nkoze ensobi nga nkiyingira bwe nti nenfuna okulabikirwa mukama n'akusaasira omuzungu ne mmugamba ewannyo nemmuta kubanga si birungi era nkubiriza abaddugavu tweyagale tewali mutawaana gwonna tweyagale weewaawo wabaawo okwagala ofune maleeto mu maka nti tufuneyo maleeto nga Daniel Mugoyo oyo naye si byangu extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Mukasage manya gange tuli ne mwami Kinaalwa abeera mu America gyawangaalira gyakulira emirimu naye nga wansi ne wala gye Kampala wano n'abeeramu n'akola ebintu ebirala alina mu family as well ab'eŋŋanda mikwano gye nga ffe n'abalala bawangaala nabo tukola ne baganda baffe aba HG Smile Beauty Parlor bano nga bakola facial pedicure manicure makeup basiba enviiri basala enviiri bakola enjala ez'abakyala novaayo nga temagana bulungi basangibwa Ntindaawo opposite Middle East Restaurant wogenda okubasanga aba HG Smile Beauty Parlor ate nga banywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store Ntinda wano baleese ebizimbisibwa bituukanye n'omutindo gw'ensi yonna beekwate buli kimu kitambule bulungi bali ku Reed Complex omwaliro gw'omugguukirwa ground floor suite oba room number eri E19 okulira na Kampala Independent Hospital beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo babayise ba Gandhi Hardware Store okuddayo katini ku nsonga y'omuto lwaki mwasazeewo okumuziika Uganda east west north south wakawe wasenga kati bwe nalowoozaamu nnyo mutabani wange omukulu muziike ku mawanga ate nga nze ndowooleza kuli tayalengira wano ate nga nina community e Boston je esobola okuyimirira nange nina n'abalala abatali ba Boston ababadde mu state sendala era abampeereza obuyambi nga beetegese okuyimirira nange okuzza omwana nga tewali nsonga lwaki nzika omwana wange ku mawanga bujja kukinkya nga siriiyo ng'ate nkomyewo ne batoobe beesinga nga tebakyali mu Massachusetts nga bagenda mu mastates amalala kati omwana asigale ng'eyazaawa naye ate wano buli ayita ku kijja atwalayo ekimuli wakiri nga senga abazzeeko e Uganda gatugenda tuteeka ku bulaza affe ekimuli nga buli lwojja e Uganda ojjukira nga Joffrey no sinza genda nga simutaddeeko kimuli era awo wenjagala okwebaliza abatuuze b'e Boston Boston community thank you very much bayimiridde nange mu ngeri ya kika kya waggulu ekiseera ebizibu tebimanya nnyumba mbi ekiseera omwana we yafiiridde ge mazima gasigala mazima nabadde siyemeredde bulungi ate nga n'omwana talina insurance era awo nkubiriza nnyo bana etandika okuteekayo insurance era ngenda kuddayo abaana bonna baterayo insurance kubanga luli mbadde nkitwala nga nti abaana balamu weebali nze ekinyaga bitono ate nze nina insurance kati nze nagyeteekako ng'omuzeeyi nga mmanyi nze nina okugenda kumbe ate omwana yagenda okusobola teekateeka za Katonda kati nzirayo nabano mbateekeko mbateerewo insurance saagala nziremu kutawaanya bannange ne bambi bayimiridde banda z'omukwano abantu babadde wange ebbanga lyonna lyembadde nga sinaleeta mulambo gwa mwana wange buli lunaku nga bajja ne badoneetinga ebyokulya ebyokunywa ne badoneetinga sente ezakomezaawo omulambo kumpi bakoze buli kimu kati Boston community ndowooza is the best so far mu America nga bannayuganda tekulekerera eyimirira naawe bayimiridde nange mu bwenkanya era kansosowazeemu sijja kubona bamala kansosowazeemu omwe yankoledde ebintu byonna omukyala Rosette Serwanga oyo omulimu gwe gwa ttendo n'essaawa yaleero akyampa update mumanyi mutumiddeko muntu mulungi nnyo
amatikiti ye yagagula nakozesa sente yandonatingira sente okusooka naye mu bino ebyokunyambako mbe off that stress amatikiti n'agarenjinga n'agagula nebyentegeka y'omulambo gujja gutya Uganda byonna ebya Funeral Home n'abikwasaganya Funeral Home ze Uganda ezigenda okunyambako nawali kutwala mulambo kuguziika n'essaawa ya leero paka we bagenda ogussaako ejjinja akyali ne charge era ampeereza update yadde nga ndi wano kati bwana Tone bamaliriza kino bagenda kuzzako yagezaako kuntikkula omugugu ge mazima yantikkula omugugu buli kimu obwedda ndabulabi nga kitambula amina kakati njagala okwebaza omukyalo oyo nnyo naawe oli muntu mulungi omulundi gwe twasooka okukolako interview nafuna essimu okuva mu bantu abawangaalira emitala w'amayanja nga boogera birungi byereere and I was very happy. Tukola interview kuba ne bagamba oyo waleese waaki oyo ali bw'ati oyo ali bw'ati but twafuna positive response about you okuva mu community abantu nga boogera ebintu birungi ate nga oyo tumumanyi oyo tumumanyi tuwangaala naye wano which was very good. Thank you. Ebbaluwa gye batera okuwa abantu feno tugiyita postmortem bagambye ogifuna ddi? Nasobola okwogerezeganyako n'eddwaliro okulaba nfuna not eddwaliro nayogerezeganya ne meeya wa City of Waltham ne mugamba kati nandyetaaza okufuna postmortem y'omwana wange okuyita mu buyambi bwo nga meeya nanziramu n'agamba kijja kutwalira emyezi 3 ku mwaka gumu ne mugamba but kitwala kityo obudde okufaanana bwe buti naye mukyala muzungu nangezaako okumulaga nti kati omulambo nga baguliriza nze ate kyetaagisa ki okusigala nga tekikyatwala mwaka kale awo simanyi methods bwe zitambula mu malwaliro engeri gye siri musawo naye nga ndowooza okuba ndi kinyoozi nandirowoozeza nti yandibadde eyanguyeeko nentera mpummula mu mutima naye sikinaako obuyinza bw'atyo meeya bwe yanziramu tukijja kuntwalira myezi 3 ku mwaka ebbanga lyembangeraageranye. Wayogera naye ku ssimu oba wamusisinkana? Twagenda mu ofiisi yenze ne mukyala wange ne Pastor Fatusumba Pastor Frank Mwebesa ne tusaba okumusinkana ne batukolera appointment ne tugenda ne tumusinkana n'atussa mu some conference room ezimu ku rooms ze mwe bakolera bameetingira abantu ne tumubuulira byonna bye twandyetaaze okulaba nga twakisesinga okulaba omwana ffe yafa atya notwakisesingeko ne ku cameras ez'ekizimbe ekyo kubanga ekyo ekizimbe ne president ne bwabazze mu sitcom ekyo kyekizimbe watuukira tekiyinza kubanga tekirina surveillance cameras naye era nakyo twakisaba ate police netugamba nti bagenda tuwa eri edited nti kubanga eri yasooka eri yengine eri original nti teraga bulungi ebifaananyi byo tebivaayo. Police officer nebuuza kati bweba tebivaayo ate eri edited bigenda kuvaayo biti bate mmanyi kati eri yengine eri original ate yeyinza n'okuba better okusinga eri edited nti abwe bito si bwe bikola. Tujja kuwanga IT technicians ba City bamaze okujja editinga naye nga kati awumba mumpa kintu kiri fake kuba njagala kulaba kiri mu bwakkuluudu bwakyo bwento bwe mba nsobola okufuna amazima ndabe obudde bwa police omukusinza mu police report we yatandikira newe yaggalirawo lipooti ye ekyo kimpe time eyo ngitunuulire kyekyabaawo paka ku last minute naye kati nakyo meeya nyinza okugamba yanfrustratingamu. Olina enteekateeka esinkana bannamateeka abo mulabe nga mutwala ekintu kino mu maaso? Era ndowooza bwe nzirayo kyengenda okutuukirako. Kale ensonga eyo katugireke nga bweri basebo ne banyabo kanebazeemu katono abantu bano abeeno ne mu America kale mukyalo oli namumaze naye n'abalala bankwatiddeko bonna bannange mbeebaza nnyo naye ne Uganda njagala okwebaza akakiiko ke nassaayo okukwatagana ne mukyala Sserwangeeri ate ebintu bisobole okutambula nga byalagire no nga bigwa mu mikono gyabwe zampaapudeti naye ng'ate akolagana ne bali. Njagala okwebaza mutabani wange Kisitu Richard, njagala okwebaza mukulu wange Lawrence Musisi, njagala okwebaza omusumba wange Oweeno gye nava era gye nsabira bwe mbanzize eno Olwesiru Nkuse ne administrator w'essomero lyange omukyala Stella Bulega be nalonda ku komiti okulaba nga ate baddukanya ebyeno paka ng'omwana yeebase.
akati nabo njagala beebaza nnyo neebaza nnyo n'abantu abasobodde okujja okumbeererawo mu kiseera ekifaanana ng'ekyo ne MP omukyala Lydia Mirembe mumanyi yajja n'ambeererawo ku church kwano gwange nnyo ate najja n'ambeererawo ne mu kuziika sesoni zombi yazitwala kale neebaza famire ya mwami Kalule ku lw'omukyala Honorable nti mwebale kundaga mukwano ne community yonna Geno ab'Eganda ab'Ekyampiisi gye nzaalibwa ab'Ebamunaanika bonna mbeebaza mwazisewa twazise Kyampiisi Busiro Busunjuwa Busiro musaza la Ssaabasajja Kabaka kale kitalo nnyo tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda aguwummuze mirembe era amulamuze kisa tusaasidde nnyo mwami Tone tusaasidde nnyo omukyalawo tusaasidde nnyo abato baganda ba Geoffrey omugenzi kati tubasaasidde nnyo ne community gy'abadde yawangaalira emitala w'amayanja eyo kitalo nnyo Roast Coffee Academy ku Alwada Mall batendeka ba baristas era nga bano batuuse dda okugaa nti jangu bakutendeke ove mu kulera engalo otandikirewo omulimu baguddewo etabe najja nankumbi wano ate nga still ne wali mu bitundu bya Buwalabu awo mu UAE basangibwa mu Abu Dhabi ku Alwada Mall ate nga Yosan Cargo Shipping Company ku Arua Park esaabaza emmali from China to Kampala abasuubuza bawangalire Uganda tokyetaaga genda China kusuubula weetaaga kozesa simu yo n'ofuna byonna by'oba otumye Cutters of Sun Cargo Shipping Company bituuka bulambalamba awatali kuteteganyizibwa kwonna nga bivudde China ne bigguukira e Kampala wano bulambalamba so bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo Asa 5-star cleaning services bayonja tiles pavers mategula sofa sets bizimbe ayina ekizimbe ky'ekipya ng'onoonya cleaning company baba Asa 5-star webali buli kimu kitambule bulungi eyo nga tuvuddeyo oli mu kuwandiika akatabo ak'okumeka ak'okubiri kamanyiddwa nga Woziriki ekivunulwa kitya olwa Ssaabasajja ani mugagga akatabo akasooka baali bakayita bata The Paradise Africa kakoze katya ku mikutu gye mukatundira n'abantu gye bakawulirizaamu nyinza kwebaza Katonda ku pulogulaamu yeeno bwe nakoogerako bakaguze ate bajja kuva buli olova buli omu ajja agamba Tone njagala kitabo kyo kati katunda oba katunze bambi yadde tekanatuuka wenkeetaaganyo naye ndowooza mpezezza bwe gabanga ge mazima mpezezza box z'obutabo 6 zentunze nga buli box erimu obutabo 10 okuva lenava wano sofa oli mu copies nga lukaaga zewakatunda that is mu hard copy wow kitibwa netendo tubiddiza Mukama ku mitimbagano kakola katya ku mitimbagano katambula kitono ago mazima njagala nsigale nga ndi wa mazima saagala kwekizajulatinga ku mitimbagano katambula kitono kuba kati nze kyenkola mutimbagano mubuteeko obutabo ne batunda Amazon omutimbagano ogwo Daniel Mugo yagumanyi nnyo Amazon so okwo katambudde kitono ndowooza nsonga lwaki katambudde kitono abasinga okettanira ate bakakima ewange bavuga emmotoka zaabwe nga bazze muwothamu bava Hampshire bavaawo naga mpise muwothamu naye nga basobola butayitaano kupeekinga katabo kati tebategenda kati ate puroguramu twagikola mu Luganda kati abazungu baba Nigeria oba abakyabasazeeko kati yo comment nagisaraka yandibadde ekagulira ku mutimbagano kati ate eno olw'olulimi lwe twakozesa physically bakakima physically wange kati nnyonnyola abantu mu Luzungu akatabo akapya tusobole okufuna abanakagula abazungu abajja kukagula wadde bakukoze bubi naye tomanya ndowooza kansabe bwenti ebitabo ebyo byakusigala nga bitundibwa ne puroguramu ez'oluzungu tujja zikola kati nsaba neeno naye tugikole mu Luganda abantu baffe bennyini bano bannayuganda bannange kuba ate eno era ekwatagana nga The Paradise Africa naye ngizimbira ku musingi gw'omuntu munnayuganda gwe bayita omwavu nze gwendabanga omugagga
excuse me n'omuntu gwe bayita omugagga mu America ate nze gwendaba ng'omwavu wabula ng'ayinza osigala ng'omugagga naye nga munnayuganda gwe basembayo okuyita omwavu ng'ate asobola okusinga oli okuba omugagga kati njagala bano bantegeere bulungi benjagala okuzimbira omusingi guno kuba guno nguzimbanga gwawaka ogwa huziriki ani mugagga kuba baira mu America ne ku muntu ali wano kati koko nakiri jeno huziriki naye mu kukitemaatema wali nga nkinnyonnyolera nja kutemaatema omugagga weeri nkulaga omwavu wa wano ate nkulaga ne buti omwavu gwe bayita omwavu wano bwasobola okuba omugagga okusinga omugagga weeri abagagga nabo balimu ebika waliwo gwe bayita wealth person oye wanjawulo era nja kumwogerako akatono bono bompadde obudde babeerawo gwe bayita rich person oyo ayinza okuba mu status ya middle income babeerawo ne gwe bayita poor person gwewandibidde ddala ng'otasobola kati osaamuteekamu muhuzi rich wabula mu katabo mwali ng'ate njagala omufuula nti ate ye is the richest lwaki ate okwata lukyolo lunkupe mpale enywera muguwa nga yeyaguza lujjo yeyaguza mannyo nga mbuzi noga nti ate ye muloodi kati oyagala ntandike na mwavu tugende nga tuzimba ntuke ku mugagga tensembeyo binyonkondo bifeekera nsembeyo bifeekera Dani Mugoya akati bwe ntandika nze banzaala kyamukisa mulungi nina ebyalo kwenkulidde ekimu gye naziise mutabani wange kyampisi mu busiro kyalo ddala nina ekyalo ekiraba kiyita Magoggo kiri bamunaanika Bulemeezi kyalo ddala oyo si mukulembeze wa FUFA MP Magogo Magogo ava gindi ava Mbusoga kino kiri wano mu Bulemeezi mukulembeze waffe yona eyajjayo yali minisita w'amasomero Miyingo so akati kyolo wa wano olw'okuba nakulira mu kyalo ebiseera ebisinga lukyolo aba wa mu kyalo bambi talina access erya ku bisiike ne kunywa kasukaali mu kyalo eyo gy'abeera atera okuba nga n'empale amakugunyu gayita bweru atera okubeera nga ne mu luggya lwe n'akakuba akayingira mu nnyumba ye kajjudde omuddo n'omusota guyinza omubojja ng'ayingira naye kyebayita okusamba ensiko ng'atuuka ewuwe ate okuba nga talina mikwano olw'environment amakugunyu gayita buli omu agamba buli omu amwesamba sinja mwavu esaati eringa lutuula empale n'ekiraka tasobola kissaako amakugunyu gatambule yali awo nvunza zimuluma mu bigere naye nga lukyolo oyo ali ku kibanja kya acres 20 nga kikyebwoya takimogeginga nti akisasula Idris Lukwago kikyebwoya oba yakisikira oba yakifuna atya kikye talina na ssuubi litunda talina na nsonga etunda wabula ku kibanja okwo ayinako emisota ezo ziba parasites ezijja okuyonka bw'aba ayina enkoko ye ezijja okuyonka eggi ly'enkoko nga n'okutegera tetegedde linywemu obusomi oba kabe kasinga naye ngino mubojja ku kibanja okwo kuliko enkima ezijja okujja ziri obukata bwa lumonde bwatemyewo nga 20 ne bukasooliwe zimufiirize kuliko ebibe ebijja okulya enkoko ng'alinawo nga 6 kibanja yeka 20 alinako bubeezi bintu byonna nga biri parasites tumidde mwami mukuye bitundu by'ekasanda ku kyalo okwo ng'alinako banafu banne Tone Senabulya abafaanana nga ye nga bajjudde okuva ekyalo gye kitandikira okutuuka gye kisemba nga bassa kimu era batambula okwo nga bawunuuna buwunuunyi bayigga misu mukulidde mu kibuga temumanyi bya misu Idris yagundaga obutonotono bagirina ewaabwe omwesibako nnyo omusajja wattu sajja tamayina byakyalo naye kwegamba abantu bayigga musu okulya kanyama kati n'otunulira buli omu alina ekibanja eka 8 eka 2 eka 15 nengamba bana batudde ku bugagga obuyitirivu butya ekisookera ddala balamu era balina amaanyi ng'abantu bali physically fit
abo abantu tebagenda mu malwaliro ayinza n'okumala emyaka 10 nga tamanyi mpiso bwefaanana beeriira ku miwogo gyabwe egyo bombo biki monde miramu obulamu balina organic ekyokubiri balina ettaka erimala nga senga baba baligasse nga community ndoza baba mu acres nga 10 ekyalo singa tusazeho okugatta kyalo sobola okugatta ekyalo tukifuula acres nga 10 ekitono ekisembayo okuba ekitono nga bwentunuulira senga baba bagassa amaanyi n'amagezi ne bagamba tufuuke omuntu omu tubenga abayindi bayingira mu kaduuka nga bazze kutandika bulamu naye bagenda okumala emyaka 5 buli omu ng'alina edduuka eryetongodde bakwata ly'omwomu kati bano nali nze ndowooza nti senga baba beegasse saagala beeyawule mu ndowooza eyange engeri gye nategekamu ekitabe bano abanga ababeera mu kyalo abo benjogerako nabala nti senga baba basazeewo okulima mmwanyi eka y'emmwanyi emu egendamu emiti 400 ku nnima ennungi emiti 400 mu sizoni emu kuba omwaka guli mu sizoni 2 naye mu sizoni emu ng'onoze ng'omuntu wa komanso nti tofiirwako yadde empeke neemu bw'okiza mu byensimbi buli eka ekuwa miliyoni ameka 2 ku balimi kuba kwe bali ku mitimbagano mbagoberera abalima emmwanyi bakubulya kiki ekiva buzito ki obw'essente obuva mu eka emu n'emiti osimbamu emeka n'endabirira yagyo olabirira otya buli eka evaamu miliyoni 2 kati sizoni 2 buli eka oba ogigyemu miliyoni 4 ku nnima ennungi nga mwe mwerimira temulina mupakasi mwe bapakasi waka temukyasobola kufuna abapakasi naye mwengine musobola ne mugamba twefuukira abapakasi bw'ofuna miliyoni 4 mu eka emu kati ku acres 10 nsaba onkubisirizeemu awo ku acres meka 10 nga tufuna meka miliyoni 4 buli mwaka kati mu eka emu kati mu acres 10 ojjamu sente meka 100 times jakobo jja 0 ziri billions abantu b'omu kyalo olwaleero omuntu okwata obukwasi ku miliyoni emwagirabeko mu mpeke mu njuye kikaluba lutalo ddala asimbayo n'ekitooke naye senga baba bakozeseza obukujjukujju buno bwendowoozezaako oba okulima bulimi bibala bya mmwanyi ne bafuna miliyoni 4 ku kyalo ng'ekyalo naye nga bagenda zifuna constantly buli mwaka ne bagamba tuteekeko enkoko tuteeke ebiyumba by'enkoko tulunde enkoko ku eka emu bakole ebiyumba nga bya eka emu balabirireko enkoko bannaffe abasiraamu babeere mu nkoko ne bagamba baseeko ebiyumba bya kamutambuza ddembe bannaffe abakristaayo bannaffe abakristaayo babeere kamutambuza ddembe abo njogera ku bakadde abatasobola kulima abakadde kati nga maama wange tatasobola kukwata nkumbi ali mu 7-2-7-3 oyo abeere mu nkoko bw'aba mu kristaayo abeere eri mu butambuza ddembe kati balunde obumutambuza ddembe ku sikeero nnene nga buli ku eka namba n'enkoko nazo balunde ku sikeero nnene nga eka namba kakati nga ndabira ddala siraba muntu oyo bw'abeera mwavu ndaba omuntu oyo ku minzaani ng'aba azitowa ekisooka teyeetaaga mmotoka okukola emirimu egyo akolera ku kyalo kwennyini kwasiiba teyeetaaga genda mu katale eggula mmere ku kyalo okwo kwennyini kwe balima kwe bagenda n'okuba nga basimba emmere gye bali teyeetaaga bintu bya kutambula long distances okunoonya abagenda okugula ebintu ebyo ebintu babibakimakaawo mwenga mumaze okubikungula babikimaawo ab'enkoko bajjaawo ne basuubuliraawo abo byonna bye bamusazeewo okulunda bakikimaawo wamu mwe sente muzifunira ku lubalaza zibasanga omuntu oyo abeera ate omwavu n'akuba empale ebituli ebiraka n'ayambala essaati eringa olutuula n'abula sente zigula kiro ka sukaali n'abula sente zigula yakanyama n'agenda ayiga omusu extra digest mugoba nsonga mwami Tonny Kinaalwa muwandiisi wa butabo ate nga kinyoozi otunnyonnyodde lwaki gwe tulowooza nti mwavu si mwavu ye explanation yo ate esinzidde ku ebyo by'aba alina njagala otunnyonnyole
tugenda kubuukamu because tetwagala akatabo kano kadairyutinga tulina ensonga abantu bateeka okuba n'ensonga as to why they should look for the book and okulaba read it. ebirala exactly. Njagala otunnyonnyole lwaki omugagga si mugagga. Kati omugagga gwe nayogerako saagerezaageranya ku wa Uganda omanyi bwe tubeera e Bulaaya eri bwe tudda wano bami balowooza oli mugagga era bwe bakulaba bakweyonera bantu bajja wooli bakwagala muba mwegezikali fuuwe ennungi ebyo mubisobola ate bali bembadde njogera kuba bisobolera ddala kakati kyenva njagala okunyonyola nti bali si bagagga emirimu gyakola is a routine bwe baba bamusasula $8 zijja kuba 8 throughout the year ono w'ebirime ebyo kisinziira ku season senga gavumenti esalawo n'emukolera ekituufu nga tegenda kudilutinga bizinensi ze na kumuyisaamu maaso awo ne gavumenti bakigikakatako abantu abo bayamba okufuna emiwendo emituufu kubanga eba eyagala kukulaakulanya muntu oyo nga si byamakwekansaamu naye ono weeno afuna ssente nga ziri standard bakuwa $2 kyekyo omwaka ne gugwako ng'oli ku $2 ewoogenda otambuza mmotoka olina ogifunira insurance olina ogigulira amafuta olina ogikanika ng'efudde egendako emipiira ku $2 kwenyunyunta oli talina kimunyunyunta ennyumba mwosula oba ya mortgage oba apartment yakupangisa buli mwezi osasula oli asula mu nju ye tewali amubanja tali ku mortgage tali kwagamba is all set naye ono n'obuwoowo bwe n'essuuti ze buli mwezi kali kaafuna asasula emmere gyalya nkolerere mundamu ye teyongeramu buli myezi 2-3 alina okugenda okulaba ku musawo omusawo n'ayonka ku kike bali abaami benjogerako obamala emyaka 10 nga tebalabanga ku musawo bebeera ku organiki bwabwe talina wa spendinga kitegeeza obugagga bwe busigala nga weebuli. It is just a mindset nti tannafuna amuzuukusa kati njagala kumuzuukusa omukulu oli ali eri rotation y'emirimu gye girimu okubeera fired senga abaako wagenze lwongo ono tewali amugoba yeye boosi oli bamugoba bwabadde asevinze ewiiki 2 nga tannafuna mulimu ate n'atandika okubanga bwakolaki alina okulya alina okusasula renti ne bills endala zonna nga bwe ziri mu America bwe tuzisasula ona amawanga amalala London wa bonna tuli ku bills akati tolina bwonyinyonyola nti oli mugagga ng'asula bw'abanga alina njuye ng'ali ku mortgage kuba kakasa teri agirina nga yagimalayo fena tukyaba baziina bali ku mortgage ngera batusingako kwanza nze ndi mu apartment oli bwabeera mu nnyumba asobola okuzimba ennyo nagali mu nju nze nayenza obulamu bwange mbwagala mu apartment so far as per now simanyi kye kinabeera mu maaso naye apartment empa emirembe naye kyengezako okugamba ow'ennyumba ali ku 5 ekinene ennyo ennyumba esembayo okuba nga weegazanya bulungi olinaku ka parking akamala ndoze ba 10 ku 10 ezisinga obungi naye buli 5 ku 5 kati omuntu ali ku 5 ku 5 n'omulimu ogulina limited amount of money ku salary yo oba ku hourly pay siraba bwasinga musajja asula ku acres 2 ng'asobola n'okuwanyisa naga kati berenganya yasseemu ku bbeeyi mulaba mutya bwe tulima ku kawo kawe ennaku zino watunzi mulaba mutya bwe tusaako nanansi enanansi kati bazitwala e Dubai tukwateko acres 2 tulime enanansi omuntu awanyisa ng'ate awanyisiza ku kike tewali namusindiikiriza yeyeekolera ye yennyini yereba ye yennyini kugamba ye byonna siraba oli wamusingira ki wamusingira bugagga wano ekiraga covid yatuyamba nnyo naye tuzibula amaaso covid bwe yajja abantu abaali mu bibuga bonna baali miranga naye abantu abaali mu byalo baali bakuba bulatti nga n'omwenge beenywera kaalo kaabwe oba bwe bugagga obusinga nga tewali mbeera ejja neekussa ku kisenge naye abaali mu bibuga baatuka okufumba ebikuta byamatooke ne baliisa abaana nga be balina obba wange emmere ne bafuna kyacu
nga gwe balina okufumba abaana baleme kufaaki njala naye ng'ali mu kibuga omuwogo guli manju omusooli anuula bunuuzi covid yamalana emyaka 2 kitegeeza balinamu sizoni z'akasooli emirundi ena nga bo beeriira emisooli extra digest mugoba nsonga tudigestinga akatabo akapya aka mwami Tonny Kinaalwa akamanyiddwa nga Who is Rich ani mugagga akatabo kano kali ku stage kikati kali wa auditor agezaako okeditinga kali wa editor agezaako okeditinga kasobola okunyumira kuba bwe mba mpandiika kali wa mukuŋŋaanya bwe mba mpandiika mulimu besisobola kugatta bulungi nga tabalaba n'omuyimbi nga composinze oluyimba bwalutwale naye mu studio balwe editing nange akatabo kali wa mukuŋŋaanya kugezaako kunteera bintu mu order guno omwaka gujja kugenda okuggwako nga kawedde kubanga omukozi wa cover yagimala dogikola naye yennyini akatambuddeko halfway mu ngeri kalimu emiko emeka emiko gyako yagisala nali nkoze emiko ejange gye nali mbaze gyali 5 kati ye mu kutandika okwedika nze saagala kuwandika nnyo kiri bbaluke njagala omuntu asoma ekintu kiyingire mu bwongo kati nakola emiko 5 naye yagisala mu kugisala olwokuba tannaba kamaliriza kyeyakampeerezaako tannaba kugiteekateeka bulungi giyinza okumaliramu 3 kuba yaŋŋamba nti ayagala ye bw'aba akabalansi nga kaleme kuva ku kabukuleti nga kalina space ntono ayagala kabeere ne space nga kalambulukufu bulungi n'omuntu ow'amaaso agamutawaanya ng'ennyukuta zitegerekeka bulungi so mu ngeri ye nga ye kayinza okuvaamu pages nga 3 copies agonde admin pages mwami Kinaalwa tetugenda kubanga tusukkawo olwaleero luno abatulaba akatabo Who is Rich very soon kajja kubeera out on market inshallah akatabo Africa Paradise kwe kali ku katale already abagala hard copy abawangalira mu Boston, Massachusetts, Waltham ebitundu ebiriranyewo you can look out for him nabeera nga akuwa hard copy njagala kutumira ku Ada Magezi ng'oli mu America awo kutumiddeko nnyo look for the book okasome njagala kutumira ku Naalongo Zaina Lonya akatabo ne Saalongo Suuna musoma akatabo kano n'abalala abawangalira omuganda wange Neocop American mufumbira naawe noonya akatabo kano obeerenga okasoma inshallah buli kimu kitambule bulungi nnyo mwami Tonny obubaka bw'obusembayo abatulaba tudduke njagala okugumya mukyala wange olw'ekizibu ekyatuguddeko eky'omwana waffe mukyala wange Kereya Nabunya mpangala naye Massachusetts Boston tubeera Burlington njagala okugumya abaana bange bonna nti musituke mutambule temuggwamu maanyi Katonda akola kwagala kwe Geoffrey Banga yamutuwaako tuliddeko naye ebijjulo ebimala Katonda bw'atyo bwe yasalawo tucelebratinga bulamu bwe njagala okutumirako maama wange ebamunaanika njagala okutumirako omukyala Jane Nakandi njagala okutumirako abantu mwenna abamanyi nti bannaye mbatumidde nnyo mbeebaza byonna bye munkoledde abagula obutabo bwange nammwe mbeebaza mukoze kyamaanyi naddala ku The Paradise Africa akali oleda akali ku mitimbagano munkoze bulungi muzze ku dduuka ne mugula kimpa amaanyi okwongera okuwandiika ate n'okwongera okukuŋŋaanya ebirowoozo ebirungi okulaba nti mbiteeka ku mitimbagano waakiri ndibirekera ensi nayo neetandikirawo neebaza extra digest mugoba nsonga olw'okumpanga akadde okusobola okulaba nti emiramwa gyange gye nnina mu bwongo tegisigala nga tegigaziye kuba mmwe mukavalinga nsi yonna bali Japan balaba bali Australia balaba na buli omu yenna waaba atudde asobola okuba nga bw'aba ataddeko n'abalaba asobola okumanya biki byenjogerako neebaza obukulembeze bonna okuva ku zero season okusobola okukumaakuma abantu baffe mu mbeera yonna mwe bali okusobola okusigala nga bababeererawo ne babagaidinga mu kyebiteekeddwa okukolebwa naye nga nange neeyama nti nange ndi mu kiseera okukoma waawaka okutandika ntandikire eddala mbeere mu kyalo ngende ngaidinge ntankoleyo ebyalo nga model village ekyampisi ne bamunaanika ntandikire eyo
okulaba nzimba nta deni abalala kuba ekyo kijja kunyanguyira deni abalala baba nalaba engeri gyenstituddemu oba gye tunatutuddemu ebyalo ebyo nabo bajja kufuna mulaalo ekola ekintu ekifaanagana nga kyendowooza mu bwongo osanga weewaawo abaana baffe abasiba badduka nga bagenda Dubai tunaabakuŋŋaanya kuba nina ebirowoozo nti abo abaana bagenda bakuŋŋaanira mu kibuga kino badduka mu kyalo lwa mbeera naye nga baleka ettaka eddene bakadde babe kwe bali ne badduka bajje mu kibuga banoonye mu kyalo y'eryomulamwa tewali ngeri ki yonna gye tujja kusobola kuyambamu bavubuka bannaffe NNC ze an agricultural state bwe tuba tugikutte bulungi tulina akatale tulina Somalia tulina Kenya tulina Rwanda tulina Sudan tulina Zaire abo bonna emmere bagijja wano naffe ffennyini kitegeeza nti bwe tuba tulimye ebintu ku mutindo gavumenti n'esalawo etukolera ekituufu we can't go wrong so ntumira buli muntu yenna neyanziza nnyo neyanzeege mwebale kunjagala. Thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo. Njagala kwebaza team gyetambula nayo Idris, Daniel, Keith, and Tony. Thank you so much to the sponsors. Asa 5-star cleaning services. Thank you. Thank you Roast Coffee Academy. Thank you Gandhi Hardware Store in Tinda. Thank you so much Nebaganda baffe aba Sun Cargo Shipping Company. Thank you so much HG Small Beauty Parlor, Roast Coffee Academy, Gandhi Hardware Store n'abalala. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukwatagane nate omulundi oguddako. Mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.